Buzaako najjo sizidobera ng'otulaba naku olwaleero. Mzee Magala akoze ebyafaayo kyeyasaba kyatuukiridde oba kyeyagaliza embazzi kibuyaga yasudde yagenzeeko n'akyali Katikkiro era yagenze n'emikwano gye omuli Kasuku omuli Kazibwe Kapo Misa Kisemakula n'alabyo Diana n'abatanzi n'abalala bangi. Nina abantu ababadde beebuuza ebibuuzo kuva Katikkiro bwe yatuula mu kifo kino kuviira ddala omwaka gwa 2013. Yes. Azaakola ebintu by'enjawulo abamulwanyisizza naye buli amulwanyisa amukongoseeko nalaba liripazaawo ng'amutaddeko amaanyi n'amugamba nedda nnyimba zo sizaagala ku CBS lwakuwemula ne lwakyazizza Mzee Magala agambye Kasuka okuwemula kwatamu amugambe nti atalekerawo okuwemula akwatemu babadde ne Mzee Magala nejja kubuuza ekibuuzo buli atuuka Katikkiro mulaba ababwati Katikkiro wayogera tebaddamu kyekifudde Katikkiro ono ow'amaanyi ndaba n'abantu abamu bagamba nti Katikkiro ono Mwai Museveni n'ava oggwanga ne bali mukwasaamuko asobola olikwata n'alitwala n'alitambuza okugenda mu maaso awo tugenda okubeera nga tutambulira olunaku olwaleero. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusizzaako mwena gye musinzira okutulaba ekirungi n'essaati nkube ya kalicho ondaba mwempitidde mulimu akabugobugo ndi mu kabugobugo mwempise osaze busaze naye mbalamusaako bana gye basinzira okutulaba kaakaki ntandikire wa Katikkiro Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda. Katikkiro wa Buganda omukulu Charles Peter Mayiga mumanyi ng'omuntu. My first years nga nakatandika okukola on TV wamukyazaako twamukyazaako ku TV nga nze producer mukabbinkanawo. By then yali minister wa information Emmengo wali akolera ku CBS awo yabangawo yabangawo na program yakyalamu okubaako ku bikwata ku embuga ne mumanya naye mu mboozi ze yanyumyako yalaga nti Emmengo taguddeyo bugwi takoma kubeera Muganda Charles Peter Mayiga era teyatandika kwagala Buganda nti waba nga balese CBS oba yalabye kino. Katikkiro Charles Peter Mayiga okuva mu mwaka gwa 1988 alabikira Emmengo awo nga waali nga n'Obwakabaka tebunnaddawo ng'alina emirimu gy'akolera ye nga waali kintu akirudde nga muvubuka muto. Njagala singa nyina wano calculator 1962 njagala 1962 paka 1988 njagala ompe mangu awo 1988 minus 1962 mbola kale muvubuka ku myaka 26 yalina emyaka 26 nga muvubuka naye nga ayagala Buganda okufa. Oba ontegedde nkutegeera ati 26 ate bayinza okuba batulaga bino nga ne mukukula yakulira Nnabagundi yakulira awo Mmengo be baana abazanyirawo kaawo yakula n'Abajunju Abajunju baana ye yali muntu nkunyonyola. Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda bw'amala okwagala ennyo Buganda ekirowoozo ky'okuzzaawo Obwakabaka kijja ne bateekawo olukiiko olw'abasajja abakulu abataka baani ye ng'omwana oba omuvubuka ne bamugamba moze owulira bulungi njagala oterere njagala akuteeke mu kamera mpa nnyo moze njagala balabe nnyo gwe nnyinnyonnyola katono nnyo gwe nnyonnyola dakiika emu gwe nnyinnyonnyola Charles Peter Mayiga oluvannyuma bano abaana tebajja kuyiga mubasaasira ate bino era Charles Peter Mayiga Katikkiro yabiŋŋamba nti abaana b'ennaku zino
abavubuka tolabye kasuku kyaguddeko Katikkiro amujjukirako kuwemulako But anyway, badde nkunyumiza mu mwaka gwa 1993 obwakabaka bwa Buganda lubwaddawo naye nga tebunnaddawo baalondayo olukiiko olunaateekateeka obwakabaka butambudde butya emikolo gibaddewo gitya okuzzaawo obwakabaka bugenda kuba butya ne baleeta abasajja abamanyi Buganda abakulu abazeeyi abaakuguka mu Buganda abaaliwo ku myaka gya Ssekabaka Muteesa II abaki Peter Mayiga ne bagamba naye omulenzi ono nga mugezi wulira wano olukiiko lwa elders lutudde emyaka 75 8 bagamba naye ono omuvubuka ono twogera ku muvubuka emyaka 26 emyaka 29 awo nawe tuli 26 27 28 29 3 Katikkiro Peter Mayiga ne bamugamba nti ojja kuwandiika bye banaabagize obitwalengire bulungi. Fast forward 1993 obwakabaka buzzibwawo bwaliwo nga bwagibwawo abakulembeze abaaliwo naye okuzzaawo restoration 1993 Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II n'addamu n'atuuzibwa ku Namulondo. Kaakati mu kutuula ku Namulondo abaana abaaliwo abagezi abavubuka si bagezi omanyi obugezi bayinza okugamba ababbya wano nga ne Buganda ebali mu musaayi yali Charles Peter Mayiga. Obwakabaka bumala ogira bumaze okutereera butandise okutinta Peter Mayiga kabaka n'alonda olukiiko lwe lwanaatambula nalwo olunaamukolera njogera mbijabulajabula siri nnyo gundi mu kumalirizawo Peter Mayiga n'afuuka omwogezi w'obwakabaka bw'e Mengo era abagoberera mwali mumuwulira mwasooka kumumanyira eyo nga tannajja ku bwakatikkiro era Katikkiro Charles Peter Mayiga agenda okufuuka Katikkiro nga sirinnya ppya mu matu g'abantu naye njagala kukutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yali amuteekateeka abe nga yeetoolodde buli ekikwata ku Buganda. 2013 eyali Katikkiro wa Buganda nga amaze okuwummula bwe yawummula John Baptist Walusimbi ng'amaze okuwummula waliwo abajja awo bassendawula baakolako nga ba acting n'abalala paka lwe baalonda Charles Peter Mayiga 2013 n'okutuusa kati myaka nga 13 yes myaka nga almost 13 oba 13 gy'amaze ku Namulondo eno nga ye Katikkiro wa Buganda. Naye biki ebifudde Peter Mayiga ow'enjawulo? Lwaki saagala kunyooma bantu na kubatyoboola naye lwaki abadde musukkulumu? Bakatikkiro abaasookawo balina bye baakola ne babaako we batuusa Buganda naye Katikkiro Charles Peter Mayiga musukkulumu yatera okukozesa ebigambo by'Oluganda ebyo buli kimu atugamba tayagala okozesa Luzungu mu kintu ky'osobola kukyusa. Charles Peter Mayiga musukkulumu atya yaleeta projekiti y'ettoffaali ng'agamba Buganda esobola okwekoleramu emirimu gyayo ng'eyise mu bantu baayo Abaganda n'abagyagala. Kuba Katikkiro Charles Peter Mayiga yaŋŋamba Omuganda y'ani? Obuganda mpisa.
Obuganda mpisa. Enneeyisa gye weeyisa, olulimi lw'oyogera n'enneeyisa gye weeyisa kye kikufuula Omuganda. Kikwatire wano. Ekyokubeera nti gwe musaazi, weddira Ffumbe, oliwo Ffumbe, Akabbiro Kikere, ng'omanyi n'okutambulamu, Obuganda bwe buba tebunnaggwaayo. Agamba bw'ati Charles Peter Mayiga mu nsomesa ye, Katikkiro. Obuganda, Omuganda y'oyo eyeeyisanga Obuganda bwe bugamba. Era n'aŋŋamba nti Omuganda wa ddembe okuva eri n'agamba nti nze banzaala Busoga era nze mwesigwa, naye n'agamba ndi Muganda. Kati ne mubuuza kati awo aba atya, n'aŋŋamba nti Omuganda mpisa. Enneeyisa y'Omuganda emanyikiddwa kuwa bantu kitiibwa, kuwogeza kitiibwa, kuba na buvunaanyizibwa, kuba mukozi. Omuntu oyo kuba nansa mazima. N'aŋŋamba ebyo ebintu bw'obikuŋŋaanya n'obimaliriza n'okkiriza n'Obuganda n'obuwa ekitiibwa nga bwe butambula, obeera Muganda. Naye bw'osanga Omuganda ayisa mu Katikkiro eggaali, ayisa mu Bwakabaka eggaali, oyo aba takyali Muganda. Obuganda mpisa, weeyisa otya nga ggwe. N'Obusoga bwe butyo bwe kiri. Omusoga, nina abantu bange Busoga awo, Kaliro, Kamuli, Budondo, Mayuge, Yiganga, bakugamba Omusoga yeeyisa atya. Omusoga tekitegeeza linnya nti gwe Kasaada. Omusoga yeeyisa mu mpisa, mu nneeyisa ey'Ekisoga. First olina okwagala Obusoga, n'okkiririza mu Kyabazinga, n'okkiriza mu programu za Busoga, n'okkiriza mu programu ez'enjawulo, then n'okkiriza mu mpisa n'ennono eziteekebwawo oba ezikola Obusoga. Awo obeera Musoga. N'Omutoro kye kimu, n'Omunyolo kye kimu. Kaakati gwe ekyokugamba mugambi nze Ssewanyana tekimala. Ssewanyana olina okutambula ne Ssewanyana. Bwe boogera ku Kabaka ki ky'owulira? Bwe boogera ku bintu ebikwata ku Buganda ki ky'owulira? Empisa n'enkola ezaffe eza wano ozaagala zikuswaza. Osanga Omuganda n'omugamba nti kati twagala emmere ya lujjuliro. Ani ali ebyo? Ani ali ebyo? Emmere ennyige, ani agenda okulya ebyo? Nti kakati waliwo projekiti ya Buganda, twagala tulabe nga abakyala, ani agenda awo. Oba Buganda wabwesonyiwa dda, oliwo bubeezi, tolina musango. Naye bwe babukola ebintu byabwe bwesonyiwera babulabe. Aba Omuganda y'oyo. Tokoma ku kulanya. Charles Peter Mayiga bw'atyo bwe yaŋŋambako ebigambo, nnyinza okuba sibadde exact, naye bw'atyo bwe yaŋŋamba Katikkiro wa Buganda. Omuganda n'aŋŋamba Obuganda mpisa. Bwe weeyisa, enneeyisa yo yekufuula Omuganda. Si tokoma ku linnya. Eri ebagundi ekutandisa okufuula Omuganda. Naye wano mu maaso g'abantu olina okwawukana n'enneeyisa yo n'enkola yo. Ne baga oyo nno Muganda. Eyo enkola y'Abaganda. Oba waliwo eyo enkola y'Abaganda. Eyo enkola y'Abasoga. Abo baba Banyolo. Ate abo Batoolo. Enkola eyo gy'olina okwawulako. Nyina abantu be mmanyi ye Busoga nga bambi. Busoga ebali wano. 2-3 ffe nga Abasoga. 2-3 ffe nga Abase. Ebigambo mbyerabidde bakozesa mu Lusoga. Naye nga buli ky'omubuuza yakwanguyiza wakutwala mu Lusoga. Olulimi lwe
olulimi lw'olusoga awulira nga kyekyo kugamba bwagoddi otya oli bukalamu otenduse olambaire mugamba omuntu ono bambi ayagala obusoga kati Buganda nkuzaayo. Peter Mayiga ng'amaze okufuuka Katikkiro wa Buganda, ezimu ku nsonga z'ettaffaali ng'omulabye oyinza okuba tewazitegeera, naye ebintu by'olabye wano mu Buganda bye tuyita ebiri historical, ezimu muyinza ziyita sites oba administration blocks, naye Abaganda abaasookawo emyaka 5, 4, 3, 10 emabega, ebintu ebyo kabaka wa Buganda oba bassekabaka abaaliwo, Abaganda abaali ku mulembe ogwo be beekolamu omulimo ogwakola ebintu ebyo, tebyagwawo bugwi. Oba ntegeerekese nti olubiri lw'olaba olw'Emmengo, buuza jjajjaawo mubuuze olubiri lw'Emmengo baaluzimba batya, ajja kugamba bwe lwakolebwa. Obuuze akayanja lwaki bakayita akayanja ka Kabaka, yakeera n'ayita abantu okuva ewala ne batereeza ennyanja ne bagisima okuba eri man made. Baani abaateekawo akayanja ka Kabaka? Baali Baganda abaakwatira ewamu okulaba nga bakola projects zaabwe, okulaba nga bakola ebintu ebitwala Buganda mu maaso, omuli okuzimba embiri, omuli okuleeta ez'emmuli ezaaserekanga nezaategangako eryo essubi nga Baganda bye beekuŋŋaanyizaamu. Kaakati ettoffaali Katikkiro mwe yayitira okukujjukiza nti ebintu byakolebwa naye nga ffe tubyekolera, okukulaga nti si buli kintu tugenda kisaba central government, kuba central government gy'oyagala okusaba ye erina timetable kwetambulira, erina program kwetambulira. Bwe lituuka okugamba nti naye mutulindemu emyaka 5 nga Kabaka ali luddawa, obuba bukyali bwa Kabaka, Kabaka wa Buganda ng'asabiriza nti omanyi twagenzeeko ew'abakulogera. Ekyo Charles Peter Mayiga Katikkiro eyali omupya ebiseera ebyo kwe kusalawo akola ebyo. Bw'amala okukwata Ddamula nga Katikkiro ng'amaze okunywera mu ntebe, n'ayita abagagga ab'enjawulo bamuyambeko okutambuza emirimu. Essaawa eno tulaba TV eya Terefayina eya BBS. BBS ya Buganda ejjudde, oyinza okumpakanya naye nze mmanyi yaki ya Buganda, era ekola emirimu egya Buganda nga teyeegayiriddeeko TV ndala mutuyambe mutuyisize amawulire gaffe. Kati Buganda erina radio, eyo Charles Peter Mayiga yagisangawo n'aleeta TV. N'atakomaawo, n'akwata ekizimbe ne kiggwa ne kimalirizibwa, leero bagiyita Masengere, nti Buganda erina space mu kibuga Kampala wakati okuli offices ezegamba nti tusobola okutuula wano buli kimu ne kiggwa. Bya ttaka, bya buweereza, bya buwangwa, bya nnono, bya busuubuzi, office weeziri. Buganda is fully independent. Oyo ye Charles Peter Mayiga. Bw'amala okuzimba ebintu ebyo n'agamba naye abantu baffe Abaganda, waliwo yagamba ffe ng'Abaganda. Charles Peter Mayiga n'agamba ffe ng'Abaganda abantu baffe balina okubeera ne ssente. Wulira wano ebigambo. Charles Peter Mayiga yakizuula nti bajjajjaffe bakitaffe baawangaalira ku mmwanyi, era baakolanga obugagga bwabwe, obulamu bwabwe ne buwangaalira ku mmwanyi, nga balima emmere
ne balima ki naye nga Mutaka ono Walusimbi ekkubo lyali lya mmwanyi okusinga. Abapamba baalimu naye emmwanyi yawamba nnyo wano mu Buganda. Naye fast forward, emmwanyi yali emu ku bintu ebyafa mu myaka awo egy'ekyenda 2000 ale 2000 awo. Yafa nnyo mu nnimiro ennyini neefa ne mu maanyi g'abantu okugirimira ne baggwamu amaanyi n'essuubi nti emmwanyi erina kyesobola okukola. Abantu ne batandika kunnyonnyola bali mu gavumenti etuyambe, gavumenti etuyambe. Ye n'agamba nti nga Mmengo nga gavumenti ya Buganda tosobola kuyingirira bantu bono baako kyobakolera nabaako kyebayiga. Nkusomesa otegeera omwami gwe bayita Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda, omusajja gwe bazaala Bukoto oba Bukoto awo Kabonera awo Bisanje Kabonera mu bitundu byeye e Masaka. Oba akyali Masaka oyo, akyali Masaka eyo omanyi disitulikiti bazikutula nnyo naye oyo Masaka Buddu. Kakati abantu oluvannyuma lw'okuggwamu essuubi naye nga teka akatale k'emmwanyi ku nsi yonna dimandi y'emmwanyi tebeerangako awo nti ekyo kyatuuka ensi nejjuza emmwanyi ebyo baabivaako tebakyazinywa byali byadda. No, emmwanyi yasigala katale k'ensi. Ensi zikulaakulana, zi Brazil, zi Vietnam, zi Ethiopia nga z'emmwanyi zikyagitaddeko amaanyi, ng'ate wano mu Buganda we yavanga ennyo amaanyi gakka. Nga naye ate abantu baagaggawaliramu, ng'abantu abali mu byalo tebalina pulaani B egamba nti no twava ku mmwanyi ne tudda ku kino. Babuukira bubuukizi bintu awo, simanya kino ate kino, bwe wayita emyaka 4 ne bakaaba ne bakunnyonnyola manyi kakati bwe twagenda tulima gavumenti n'agamba how can we revive our coffee, revive farming, restore the love ey'okulima eri abantu baffe Abaganda. N'agyenyigiramu ne bajja ne projekiti Enkumbi Terimba, ne bajja ne projekiti emmwanyi. Siina figures wano. Buganda emmwanyi ze yali yeproducinga nga Peter Mayiga Charles Katikkiro yasoma nnyo ajja kuŋŋamba oda y'amanya gange n'odinyoga ogisobezza. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, awo mmanyi geego Charles Peter Mayiga. Emmwanyi Buganda ze yali yeefulumya ku katale zaalinnya times 3. Siri exact, ziyinza okuba times 4 or 5, naye kyenjagala okugamba tezaakola times 2, zaakola times 3 plus z'emmwanyi za Buganda. Emmwanyi abantu abawangaalira Kalungu, Bukomansimbi, Masaka, Rwengo, Kyotera, Rakai, Luweero wano, Luweero, waliwo ebitundu ebiri awo Luweero awo disitulikiti eziddako eno mu ba Lutamaguze eyo, nojja wa Nakasongola awo, n'okwata e Kayunga, Mukono, ebitundu ebimu ebyerugaze emitonotono, naye Kayunga awo Mukono, n'okasuka eyo Wakiso, ebitundu ebimu mu Wakiso ebbali eyo, Luweero nga bwe gambye Bombo muno. Abantu baddamu ne bakkiriza nti emmwanyi Terimba
Katikkiro Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda ne beenyigira mu mulimo gw'okugabira Abannayuganda abalimi endokwa ez'emmwanyi. Mu myaka 6 ndabe emyaka ena emabega nakoma okusinkana Katikkiro wa Buganda emyaka nge 3 face to face ne tunyumyamu nakoma okumanyanga egimu ku mirimu gya Katikkiro wa Buganda kaakati njagala owulire enjawulo efuula Katikkiro wa Buganda omusukkulumu, omuntu ali exceptional, nti bw'amala okugamba abantu balime nnyo emmwanyi yatandika kati kufuuka mulambuzi. Balanga bulanzi nti ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokuna abantu ngezeewa abantu b'eggomba omulimi kuba nyina waliwo omulimi bamuyita Kagambo, sina musajja Muganda bamuyita mwami Kagambo. Bw'onoonya faamu z'emmwanyi ze bayina eggomba awo yatuuka n'okuleeta ekigimusa bakiyita Fatso okuva e Netherlands, bakitunda awo wakisekka. Kagambo yaleeta ekigimusa bakiyita Fatso ng'omulimu gwakyo kukiteeka ku mmwanyi zongerweko omutindo. Naye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ogimu ku mirimu gye emikulu kati essaawa eno ogusooka ku encouraginga abantu kwongera kulima mmwanyi ate mu butuufu bwayo. Naye nakyo kyawukana mulime emmwanyi mu butuufu bwayo. Omulimu ogwokubiri kati alambula abasajja abeewaayo n'abakazi okugamba nti katulime emmwanyi. Nze nalimye eka 15 ziri ziti, nze nyina eka 5 ziri bwe ziti, ffe twegatta tulina eka 8. Mulimu babagamba ebintu bitabikkiriza. Omwami Kagambo wa Fatso yantwala Gomba n'antwala ku faamu emu awo nga waakayisa ekisozi ne tuyingira munda awo ng'omusajja alina eka z'emmwanyi 6, eka emu 2 10 6. N'amala n'antwala era mu Gomba omwo okyamira Kabulasoke n'obaako woddeeyo ng'emmwanyi. Waliwo omuvubuka omu yalina eka z'emmwanyi 25 ng'alina n'ekitundu ewalala alinawo eka 10. Naye ng'emmwanyi baazirako ekigimusa kya Fatso zibembedde ziti zaagala kukutuka. Era ne mbuuza omwami oyo naga ne Katikkiro wa Buganda emmwanyi zino azimanyi era ekigimusa kino kye tukolako. Yalambula n'omusajja alina eka 8 ng'omusajja ne tubalamu nga eka y'emmwanyi omuntu ng'agirimye marking ekigambo ng'agirimye mu butuufu bwayo omuntu esobola omuwa $1,800,000 omwaka gumu. That is n'agirima omwaka guno ogusooka egenda okweza omwaka ogumu n'ekitundu ng'etandise okussaako ng'ogirimye mu butuufu bwayo. Egenda okweza emyaka 2 ku 2 kitundu ku 3 ng'ogijjamu $1,800,000 omwaka gumu. Nambuuza bizinesi ki gy'omanyi wano abantu nga bajjamu ezo miliyoni omwaka nga bakitaddemu nga sente zossa mu mmwanyi zokka ng'oteeka miliyoni nga 8 10 ate zoteekamu mpola mpola toziteekamu lumu n'omaliriza ng'osobola okunoga $1,800,000 omwaka aye n'otanoga mulundi gumu ne kiba continuous emyaka gyo gy'olina ku nsi ng'oli ku mmwanyi y'otereeza butereeza. Neefuuka projekiti ku radio, ku TV, mu nkiiko, mu kufiirwa, ku mbaga nga bwe bubaka bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Funa gw'obuuza baba wangalira be bazaala e Masaka, be bazaala e Kayunga, be bazaala e Luweero. Abantu kati emmwanyi obasanga bayina amazzi mu nnimiro, amazzi ng'oli abalimi kati ab'enjawulo
okulima kwafuukira ddala commercial. Abalimi ba Buganda baali ku subsistence, baali bamanyira nti kasita olimayokka emmere ey'okulya n'ofissaawo endebe 2-3 za kutunda, Katonda ali kutukolera miracle ne tufuna ssente n'akibajjamu. Tudde Abaganda abali mu byalo balina ebizibu ebibanyiga n'ebirala, naye at least ajja kuba sure nti bwe nnaatunda ensawo z'emmwanyi zange zino 4, ndi sure akakadde nkalina. N'amala n'abagamba emmwanyi togitundira mu nnimiro oba tolina bizibu, gigatteko omutindo genda ku kyuma byonna Katikkiro wa Buganda. Bwe yamala awo n'ateekawo okusomesa abakulembeze, n'asaba Abaganda mugende mwesimbe ku bifo byonna bye musobola okwesimbako. Bwe yamala Katikkiro wa Buganda n'afuuka defender oba protector w'ekitiibwa kya Buganda. Saagala kikozesa mu bigambo bubi. Nyinza obbabuuza mwenna abali wano mulowooza ani mwogezi w'Emmengo? Omwogezi wa Bwakabaka bwa Buganda. Okirabye? Abamu temumumanyi. Naye Katikkiro wa Buganda bwe yali omwogezi, mwenna mwamanya nti Emmengo waliyo omwogezi. Ne mumanya ku Oweekitiibwa Sseggona nti waliyo omwogezi. Kakati obubaka bwonna tubulindira waani? Wa Katikkiro. Simanyi bw'akikolamu, tabawa budde, ofiisi gy'atagira simanyi, naye ndaba kati obubaka obusinga tubujja wa Katikkiro. Yayogerako eri public, naye saagala weerabire nti mwogezi mulungi. Ekyokusatu, Katikkiro wa Buganda kyakoze mu kukuuma ekitiibwa kya Buganda, akulaze nti ye kakonge ka ku kkubo. Bwe nali njogera naye yaŋŋamba abakunyeenya tebagenda kuggwaayo. Omuntu omugezi, omuntu akola emirimu n'amaanyi n'obulungi, togenda kubulwako bantu bunyiivu nga tageti yaabwe kukusuula. Naye okoze otyo butava ku mulamwa. Katikkiro wa Buganda yaŋŋamba teri muntu agenda kumugaana kukolera Buganda mirimu gye yateekebwawo ye kukola. Oba ani ayogedde, oba mumuwemudde, oba mumukoze eki, ye gw'asaavinga amukola ki? Amumanyi. Abantu boogeredde Katikkiro wa Buganda. Abantu baswadde n'ebigambo byabwe. Abantu bafudde. Abantu baswadde. Yakugamba ali ku kimu. Buganda. Yakola ekitabo Buganda ku ntikko ng'akulaga ndowooza gyali myaka nga 13, 14 Buganda gyezze ng'agikulaga. Buganda eno omwana ono yagenze kipaku wange Moze Sewanyana yaŋŋambye omanyi Katikkiro wa Buganda bw'omupimamuko President Museveni nadda wali nadda wano. Ne mmugamba Katikkiro wa Buganda afuga ensi nnamba. Buganda nsi nnamba ku lwayo. Erina olukiiko oluli-organized ennyo. Erina budget gy'esoma ennene. Erina population y'abantu abakona mu miliyoni 20. Mu Buganda wano webali, muyinza obukuŋŋamba naye nkuge mwebali. Abajja n'abafuluma n'abayingira n'abagenda n'abasula n'abakola ki. Abo abantu abo bonna Katikkiro abafuga ku ttaka lya Buganda lino ng'akutte eddamula awangadde nabo. Naye omukulembeze ye muntu ayina ekirowoozo ekiteekawo abantu bakulembera okubeera obulungi, bave mu mbeera gye balimu basobole okugenda ku mbeera ennungi. Nkikulaze wali ku mmwanyi.
nayogerako ne Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda, nze nayogerako naye nyina omukisa namulaba dda emirundi ng'esatu yankyazaako mu ofiisi yaabwe ne tunyumyamu naye namubuuza nti Katikkiro ebyenjigiriza bifudde mu Buganda wano kale mu Uganda abaana bagenda ku ssomero ne baviirayo awo bye basoma tebikyayina makulu era okuwerera tekukyayina mugaso omuzadde akwata ssente ze n'aziteeka mu ssomero omwana asome n'avaayo n'amutunuulira kaakati abaana gwobawa magezi ki n'abazadde waliwo abazadde abaabivuddeko ebyokuweerera abaana ebigambo bya Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda byali bino yaŋŋamba nti mu bigambo bye ddala okusoma tekubangako kubi yaŋŋamba okusoma tekubangako kubi ne mubuuza abaana tebakyafuna mirimu oba ompulira ne ŋŋamba Katikkiro wa Buganda nti okusoma tekukyayi abazadde naŋŋamba Nuludiini Ntegi bakuzaalawa nti banzaala Namasuba mu Kikajjo nti taatawo yaani ne mumubuulira bakuziikawa nti Kayunga oba wano mu Busiro nti toli weewala oli waakumpi Katikkiro naŋŋamba nti singa osoma n'otafuna mulimu ne munno Moses Sewanyana n'atasoma bwe batuuka okunoonya abatannafuna mirimu Moses agamba talina mirimu naŋŋamba n'ensonga eyo gwe soma weeteeke mu bantu abaasoma ng'obulako kufuna mulimu kubanga omukisa bwe guliba guzze nga gwetaaga abaasoma ate tojja kugamba kati emikisa gizze kanzireyo nkole ki nsome therefore tofunayo omuntu akulowoozesa nti okusoma kubi gwe buli lw'osanze ekyokusoma kisome obulungi bwakyo bugenda okutuuka nga wooli oba tuli ffenna ye Charles Peter Mayiga era abaana basomera ddala ku Sikaala bw'ona ogenda wano ku Buganda Royal Institute wano Emmengo Kakeeka Emmengo wano Buganda Royal Institute eyina abaana bwe mba seerabidde nga 6 abaana 6 basoma amawulire basoma ebya secretary basoma computer science basoma engineering basoma amasanyalaze basoma okubajja basoma okuzimba ebizimbe n'okukuba amataffaali basoma okufumba basoma saaluuni oba eyo institute eri awo ne bakola university eri eyo Masaka oba ku ssaza ekigambo sikimanyi we kiri bulungi Masaka eyo university ya Buganda erina n'ettabi erya wano e Kakeeka Muteesa wano Royal University mu byenjigiriza Buganda ekulaga eyimiridde ebyobulimi mbikulaze ekulaga eyimiridde oba tuli ffenna ebyobufuzi ekugamba tufunvubidde gw'oyagala ki mu bigambo bye bitonotono alina kyayogeddeko olunaku olwaleero asisinkanye omukulu Magala naye bw'asisinkanye Magala Kasuku mukwano gwange ebigambo byamugambye byo bibadde manya ajja kukyusa amugobye kukuwemula n'amugamba kati Kasuku osaavinga abantu bangi naye omanyikiddwako ki Lilipazo y'omu ku baayogerako ku Katikkiro wa Buganda naye enkola ya Lilipazo abantu bazze bamwogerako ku mulundi guno amwogeddeko ki kampulire kyagamba
kyampandiikira kyagala kujja kwetonda noza nje nkiraba. Owulidde? Kino ekirensipazo kyaddira mutima okimanyi kyampandiikira kyagala kujja kwetonda noza nje nkiraba. Tovuma bantu. Lwaki ovuma Muzeeyi Magala omuvumira ki? Ne bw'oba tokkaanya na byayogera byogere nga bw'obiraba tomuvuma tojereegerera. Kino ekirensipazo kyaddira mutima. Owulidde? Katikkiro wa Buganda agambye agenda kulaba Lady Pazzo. Ku makya mbadde nnyina we nenera Mama Fiina n'agamba nti Lady Pazzo oyo namusawula. Yalina ebizibu ng'alina abamuloga. Mbu n'amutwalayo n'agendayo n'amukolako. Kati Lady Pazzo buli ali mu kkubo lye. Mama Fiina mbu yamuggulirawo. Katikkiro wa Buganda agambye agenda kukiraba. Kyagala kumwetondera wabwewe bigenda mu maaso. Katikkiro wa Buganda enjawulo gy'alina gye nnabadde gamba gwe gy'otaafunye. Agamba kankulage kye yasembyeyo. Olukiiko lwa KCC lwevuddemu ne luga Kalumulabe Lulamba. And you cannot do that without Buganda. The Executive Director of KCCA, Hajat Sharifa Uzeki, has emphasized the need to involve the Kingdom in KCCA's projects to enable smooth service delivery. We have agreed a number of milestones and how best we'll be able to work with the Kingdom to further the transformation of our city, Kampala. We are glad that the Katikkiro has been able to guide us on a number of things which we had earlier thought about as a city, but not in the version he has really explained. We are happy that this relationship Ulira has been Katikkiro wa established, Buganda and we are ono committed CEO to wa work together with the Kingdom wa to KCCA be able to transform babadde the naye mu city, mboozi make y'akafubo up the city lunaku lwa desire ggulo. of Yes. The Katikkiro of Uganda Kingdom, Charles Peter Maiga, has advised leaders from KCCA to avoid divisions along political and technical lines in a bid to foster development in the city. Good politics should generate good policies, and good policies are implemented by competent technical persons. The residents of Kampala City are interested in a well-managed city with functioning amenities, particularly healthcare centers, schools, markets, roads, public parks, an efficient public transport network, clean toilets, clean roads, street lights, and a lot more. These amenities can be realized if the political leaders and the technical people work together as a team. The Katikkiro has expressed the Kingdom's commitment to work with KCCA in improving the city standards. Joseph Chigozigorora, reporting for UBC. Owuliddewo bulungi nnyo awo. KCCA yeesitudde n'egenda ewa Katikkiro wa Buganda. Ekigendererwa kulaba nga basobola batutte batya ekibuga mu maaso. Bakoze batya era ye n'abawabula. Bwalowooza bye balina okukola naye byonna yamaliza abagamba bye mukola birina kuyamba abantu. Otunulira amasomero, emyala, tooyi, ebyenjigiriza n'ebirala. Oyo ye Katikkiro wa Buganda. Bwe nnaakugamba ekigenda mu maaso ku misinde, emisinde obusinde egya Buganda, gwe mpaayo emisinde egisinga egya Buganda mu Uganda wano. Ng'ate gyakusasula abantu balwana. Emisinde ebiseera ebisinga bituuka nga ne kits ziweddeyo. Buli omu afa. But lwaki? Leadership ya Katikkiro Charles Peter Mayiga okugirayo abantu Buganda mu keesi n'egibakuba mu maaso n'ebalaga nti nno bwe tukola bino tufuniramu ffenna wamu Buganda ezimbibwa, societies zaffe and communities zifunamu. Gwe omuntu ali bw'ati ogenda mujjawa. Kiri kyombuuzizza mmoze nti Katikkiro wa Buganda asobola otukwatamu kabakadde naye n'omukwasa mu gavumenti eno eyawakasi lwakuba tasobola kukkiriza kubanga bwe yali tannafuuka Katikkiro wa Buganda baamusaba ebifo bingi nnyo yeesimbewo ku kino yeesimbe ku kiri akole kino yagaana.
naye nga nombuuza nti nno baani abantu b'oyinza okusongako abali suitable okusobola okutwala Uganda maaso. Of course, who else? It has to be Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda. Bwenti bwe nsobola omwogerako mu kitundu kyaffe kino ekisooka, gwe omumanyiiko ki, obiraba otya? Ekigimusa fatiso kyekyo ne byembuuziza byonna by'oyagala, gwe baako kyombuuza, teesa naffe obeeko kyombuuza. Nyine yampireza message n'angamba ekigimusa ekyo kyewayogeddeko tukisanga wa? Nkubira essimu, WhatsApp me, nkubira mu kulima, siwakanya era Katikkiro nga bw'agamba nange bwe ŋŋamba. 0701 55 85 63 ye namba kwentambulidde, naye nze era bwentyo bwe mbiraba. WhatsApp me, comment, share, era tube nga tutambula mwenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukwatagana ate omulundi omulala. Mweraba.